Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a good one to get across for starters. Mirundi mingi nzenga nchidingana. Ntukuru karu obaku planet Earth. Tekubanga ko na kyemalira Mugezi. Oyo tabangako. Buli na kyemalira. Ayoza mbanna kyemalira abamusooka. Ebiseera ebisinga bako panso bizokka ezabanna kyemalira. Sinnalaba yonna kyemalira. Akoppa tactics ntuufu zimwawula ku bannakyemalira abamusooka. Kanjogere ku regimu yaffe. Ekisinga okwewunyisa wenjagala osinga oteeka fokasiyo nti regimu eno wakati ng'egezaako kutagetinga okusilensinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebannakiyiga nti nga we bakola ekyo bamaliriza bamufudde wifi signal etuuka buli wamu buli omu n'agitegeera n'agiconnectingako. Omuzungu wakugambira the regime wanted to silence His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu but accidentally turned him into a Wi-Fi signal. Now he is everywhere. Regime eno wakati ng'egezaako kumukuba tear gas ne regime ye okumubonereza n'okubatulugunya beerabira ekintu kimu nti bamaliriza bamukoledde laale mu bitundu eby'enjawulo ate nga bo bennyini be bamukubidde akalango. Mu luzungu wetugambira they tear gassed one laale of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and created 10 more in 10 districts. Free advertisement. Bannakyemalira ne mu nsobi zaabwe zennyini ze bakola ebiseera ebisinga tebayigiramu baziddingana over and over again. Kyova olaba amafuta ga buli revolution, amafuta ga buli gavumenti egwa ate ebeera gavumenti eyo yennyini n'ebikolobero byayo. Lengera awalala we batayiga tebannakiyiga nti mu politics we Uganda, in Ugandan politics, where police brutality is a better marketing strategy than billboards. Obadde okimanyi nti poliisi yennyini n'amagye be bakyasinza okumarketinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakikola n'okusinga billboards zonna eziri mu ggwanga ly'etu Uganda. Lwaki? Once you slap a one edi mutwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku TV yonna ey'eggwanga, ffe tugamba oba omaze okumugulira free coverage ku CNN ne media houses zonna eziri wabweru wa Uganda. Wuliriza ebigambo bino. Every time they beat up a people power supporter, 2 more by red barrets. It's like a royalty program. Regime tekiyiga nti gy'okoma okukuba okwongera okuba abawagizi ba National Unity Platform n'ekibiina gy'oyongera okutonda abawagizi bangi. Wuliriza wano. They thought prison would break him. Ebbanga lyonna lye bamukute ne bamukubakuba. But guess what? Even Ruzira yafuluma Ruzira nga hero abajjukira court session yeyo. Wuliriza. Womanyira nti plan ya regime enegwa we wano. For you to know that the regime's plan is failing is when tear gas joins the struggle. Gwe buli wolaba ebikolwa eby'obutugumbuzi ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu womanyira nti regime eri mu trembling lwa nsonga omugaana mu kifo naye ate n'omuyambako okutuuka mu bitundu byonna eby'eggwanga ng'omumarketinze ku bwereere. They are not smart. Ate n'ababawa amagezi nabo bennyini tebali smart. Wuliriza wano. Museveni's government is like a gym trainer for His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne movement yonna at large. Beerabira ekintu kimu nti every beating just builds up muscles. Gy'okoma okubatulugunya gye bongera okuguba n'okuteekako obunyama. So eno regime ate eyambako kuteekateeka muscles z'abaana bali mu revolution. Wuliriza wano. The regime keeps on stepping on people power supporters, forgetting that it's pressure that makes diamonds. Bwabadde takimanyi gy'okoma okuexactinga pressure ku kampu eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obafuula valuable nnyo n'okusinga bw'okirowooza. That's why tebakulimba nti wabaddewo dictator ng'ali so smart
n'okuyigira mu nsobize. Obadde okimanyi nti every police raid ku National Unity Platform n'amagye is like a campaign rally, except that it's the government that pays for it. Tebayiga buli amagye police lwe gatulugunya kampu eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu beerabira ekintu kimu nti babeera bamuyambyeko mukolera campaign rally naye ng'ekyenjawulo bo bennyini be babeera bagisasulidde ne regime. Uliriza, they blocked his campaign buses naddala ng'agenda okutambula, but forget that ideas don't need wheels. Bw'oblocking omuntu ate idea wenyini w'omublokingidde wetambulire emisinde netuuka ku buli munnayuganda kyali. Ekibuuzo kiri nti are they acting smart? Wulirizamu wano, wandirowoozezaamu nti poliisi engeri gye surveilinga nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde buno yandibadde maze okukizuula wasinga okujja amaanyi amangi na lwaki yeeyongera okuba nti w'amaanyi. But guess what? Tebayiga. Omuzungu wagambira, you would think that with all the surveillance they have on His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, they should have figured out by now why he keeps on getting stronger every other day nga bamukozeko ebikolobero. Ekibuuzo kiri nti are they smart okukiraba? Wuliriza, the more they panic is the more they promote him. At this rate they will endorse him ne mukalulu kabiri 26 nga tetunnakatuukamu. Lwaki? Gye bakoma okunyiga amapensa ga panic button nga bwe walabye ono mutabani we bwe yakutte Edi Mutwe is the more they promoted him. Yengeri gye bayongedde okuprovinga nti ayimiridde ku cause entuufu. Wuliriza wano obadde okimanyi the regime is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu's PR agency. Abamanyi akagambo PR kikategeeza. Lwaki? Working overtime, unpaid and still losing. Bamukubira akalango, basula tebebase, basula ku kamera. They market him day in, day out. Ekibuuzo kiri nti kibataasa era nga bwe kyali kitaasiza nakyemalira ki okuggwa. Wama video eggwa bweti byonna osobola okubikola nga yeggwe Museveni, but the ultimatum mu byonna byokola kigenda kubeera kigo. Okyalina akadde nga yeggwe Museveni okusootinga ebintu bino ate obisootinga mu ngeri eza esooka oleka eddoboozi ly'abantu ne liwulirwa n'okkiririza mu democracy enkola enfuga ey'amateeka so okufugisa amateeka okkiriza rule of law si rule by law. Kyakubiri ekigendo taasa lugiimuyo okukolwako ebikolobero bewasikira bye baakola ku regimu zonna ze bajjangawo. Kigenda beera kintu kimu kuleka civilian kutuula ku ntebe ya bukulembeze nga bw'okiraba e Kenya, nga bw'okiraba e Tanzania, nga bw'okiraba ku nsi zonna eziri ku lukalu lwa Africa nga civilian yali ku ntebe eyo. Buli wonoosigala ng'olemedde mu kifo ekyo ng'oyagala kukireplacinga na munnamagye, it's going to be disastrous. Like it or not, wekiraga kigenda kubeera blood. Ekyennaku ekiriwo nti kampu yo yegendo singo kifiiramu. Like it or not, abazzukulu abo boyagala ennyo ogenda kwewuunya era ogenda kunakuwala nnyo nga bayinza obutakulira mu ggwanga lyattu Uganda. Omuntu omulala mu family endala yayinza okubakuza. Omutabani gweyagala akusikire ekyennaku kiri nti yandifuna swigida ey'Ekiyisiraamu. Ekibuuzo kiri nti oli mwetegefu okujjawo ekyo ky'osinga okwagala okole ekituufu. Ekituufu kiri nti oteekeddwa ku respectinga nkola y'amateeka. Osobola okuyiga ng'obudde bukyali, oba osobola okugaana onootubuulira ekijja mu maaso awo. Teweerabira pressure yekola Diamond, exact more pressure ku bannayuganda ojja kulaba ekigenda okubavaamu maaso awo. Amma tuli bwe tuti, don't you dare forget.